General Museveni tayagalangako nkola ya bibiina bingi. Agatambulire mu ki movement system ekyalo 1986 paka 2025. Tuyina official registered political parties ezisuka 20. To be specific, zinzo kwa zili 25. Ne ku ebya 25 Eddie ojasanga nti ebitundu 65 ku buli 100 ebibiina ebyo bya General Museveni. General Museveni akola bino byonna atunafuye. N'ekigendererwa kyoba oliawo ekyokutuza mu movement system of which according to the current trends of democracy that's not applicable. Sawa zino tasobola kikola kubanga n'okudda mu nkola y'ebibiina ebingi mu 2.5 yateekebwako akazito aka international community. Sawa zino bw'oŋŋamba toyina bilioni 5.6 zitegeka kulonda kwa LC1 nga bannayuganda balaba nti billions zibeera swindled every year. Obamatiza otya nti bilioni 5.6 temuziina ng'ate gwe General Museveni osobola okukwata bilioni esuka 20 n'ozwa mukodde buniwo lwaboogo nti akulaakulanye ebyaki ebya kofi ne mukwata obukadde bwali bumeka manya kuyigiriza abaana kunywa kofi kakaawa weetaaga okozesa obukadde obusuka 5 half a billion plus nti oyigiriza abantu kunywa kakaawa avuuka b'eggulu newa really bereti eno ze twambala teziriiko insignia y'amagye yonna nga bwe bagamba nti byambalo byabwe. Niwe bali bankwata e Nabingola yali superintendent of police ab'ennyota ajinzijako bereti yange nti mpanikira ekikonde yagiyita na mmotoka ye ne mugamba eno si mmotoka yo eno mmotoka yaffe fe abagiteekamu amafuta fe abagigula nga bannayuganda nti lwaki mpanikira ekikonde ku mmotoka ye ne mugamba disi bwanyuka agenda naye ati anzijako enkofiira mugasebo bw'oba ogamba yiyo yambulako eyiyeeyo ya neve bulu naawe oyambala eyanga tuba mugamba zammwe. Emikolo twali mu kuziika Lieutenant Sulaiman Kiza naye ng'ono taata wa munnaffe foot soldier muwala Pretty Nana. Naye condition ezaali wali aba NUP tebalina kwogera waliwo magye naye naffe ntugayingiramu naye ab'amagye nga bala program NUP egenda kwogera. Abakulu abali bakulembeddemu okuziika Lieutenant Kiza ne bagamba ba family ne MC n'aba organizing committee nti ne mugezaako ne muwa aba NUP omuzindaalo fe tugenda kukwata omulambo tugenda tuguziike kuba tulina emirambo emirala 5 mwene egy'oku MK movement eno egenda kozesa ssente ekozesa amaanyi g'emmundu bagenda nafuya abantu bangi nnyo. Tubanirizaako mwenna abatulaba mwenna gye musiro banga mutulaba balo kubanga gye mulinga mutugoberera ne leero tuzze omukulu mbadde mu manji asewo ne muŋŋamba n'okulya nalya kikatogo binyeebwa nene we fine olumu kikola ku mutima gwa kwagala kugoberana kumanya sinza kiba nenyeza era sikina mbuzibu. That's why bwe muŋŋamba noonya ne mubaleetera omuntu gwe mba mwagala. Olwaleero tulina omukulu kyeyunepa Fred tumumanyi chairman LC5 wa Mubende district atali mu mbuweereza abatali mu ntebe naye nga abantu gwe bali balonze nga bwagamba sagala modulator kufuuka partisan ate ye bwagamba kyesijja mubuulizaako nti obukakafu obwino batubulina no just ekyo manyi yaba amanyi lwaki akyogera kuba tebamusibangako. So nolero tubaniriza tugenda kukutunulira tochi mu muyaga ogwalabise mu FDC week eno gye tuli mu kumalako actually gye twamazeeko omuyaga guno nga NUP yakamala emyaka kumpi giringa 2 nga weeri bo beeteeseteese batya guno omuyaga oguwona. Ekyokubiri bali mu kubagula babamalawo Kagabo bamutwala ono omusajja weeno gundi Yeraneke Lameka bamututti batugamba waliwo n'omulago baagala okutwala very soon. Kati yenga ye chairman mulamba asobola tusigira ekifaananyi okumanya national unity platform nga ne bwaba tatubulidde byama natuwa assurance bana Uganda kwa bagumira. So olwaleero gwe tuli naye era agenda tumenyeramu webukeredde olwaleero nga nomba timawo bamwanjula luli kati ku Sunday Museveni yamutaddeko empeta n'amutwala mu butongole abeera omukyala mwenaalemu. Era obudde buno bwe musanga maweyo temusiigira musajja mulala ngamba kati mu pate temuwa pate endala mwenaalemu kati kakongoliro naalemu eyaddala. Kakati awo tuli opposition ndabange eweddewo FDC Rwana DP bagiwasizza NUP ndowooza bagisirisiza kyemba ngamba. Munnange nno buli muntu wano ku nsi yandibadde abeera n'endowooza ti buno obulamu Katonda yabutuwa
gwe kyobuyinako ng'ekyenkiza omuntu yenna ali eyo kuyamba kukuuma ono nti awaliwo akabenje so si kulowooza nti n'obulamu osobola obbumuggyako ekyo Katonda yakyesigaliza era ennaku zonna ffe tukimanya abamu Katonda yakiina anyway tugende ku scandals eziri mu opposition FDC wagirabye kiwa mukisa mu abanupu ekyokubiri DP bagiwasiza omukulu ndowooza akasente ke yali yawaayo ng'ayanjula yasasudde omutwalo n'ayambaza empeta mawo bakambwe mmwe abanupu mutunula bino ne musigala wa kibawadde amaanyi musinziire oba nammwe mukitunula ne mugamba nedda ono omusajja enfuga ye ABCD ng'ate nammwe babagulamu abantu bangi be muwulira aboogeza ebirimi nga ne pulezidenti wa National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo lunye n'agamba abo be tumanya abaava edda ku mulamwa tubamanyi tubatunuliza mwe balonzi bwana Eddie emyaka 71 egiyise Uganda yafuna ekibiina ky'ebyobufuzi ekyasookera ddala 1952 omugenzi Ignatius Kangave Musazi ng'atandikawo Uganda National Congress UNC 52 ndowooza DP ejja 1954 aba Joseph Kasola abo be baagitandika mwaka gwa 1900 ndowooza nkaaga nga tunaatera ofuna obwetwaze bafuna ebiwaayi 2 mu UNC waliwo ekiwaayi ekyakulemberwa Milton Obote ne kyegatta ne kye bayita Uganda People's Union kwe kufuna ekibiina kya UPC 1960 Ignatius Kangave Musazi naye n'asigaza ekikye embiranyi n'etandika mu kalulu ka 62 wakati wa DP ne UPC DP nga ina amaanyi mangi nnyo UPC kye yakola neyegatta ne Kabaka yekka waike kubanga Obote nga first prime minister yali alina okulonda president naye nga alina obuzibu wakati wa Ssekabaka Sir Edric Frederick Walugembe Muteesa ne William Wilberforce Nadiope yali kyabazinga wa Busoga nga afunye obuzibu ani gwabalondako noloko yali yeetaaga Buganda kubanga entabiro y'ebyobufuzi n'ebyenfuna byonna byali mu Buganda nendowooza kuvadda n'okutuusa kati n'alonda Ssekabaka Frederick Walugembe Muteesa okubeera president mu kabineti yeeyo wayi yali ceremonial president so ntujjanga embiranyi eyo ebeerawo ekyaliwo mu 6 okijjukira 24 May ng'ate Obote Milton wa UPC awaŋŋangusa Kabaka Ronald Muwenda Muteesa owokubiri eyali president general wa KY era ndowooza gye yafiira mu 69 ng'agenze e Bungereza eyo awo ebibiina by'ebyobufuzi ndowooza yali Amini yabiwera ng'awambye 71 n'abibaningira ddala era bannaffe abatandikawo ebibiina bikomawo mu 1980 ojjukira zi UPM eza mwami Museveni yafuuka omuyeekera mwaka gwa 8 yali 80 I think oluvannyuma lw'akalulu ka December wa 1980 naye General Museveni kati gwe twogerako bw'ayesimbawo ewaabwe yali Mbalala North ku kaadi ya UPM ndowooza muna DP Sam Kahamba Kuteesa yamukuba akalulu ako yamuwangula then UPM yafunayo ekifo kimu kyali kya Crispus Kiyonga ebisinga yali DP yabiwangula naye ne bamu ne bagenda babisazaamu ne UPC newangula ebifo ebiwerako zaali 40 something DP ne bagirekerako nayo bwe bityo bajjamu bakandidates bangi so wetuva mu lutalo olw'ekiyeekera olwa 86 ne tutambulira mu nkola ya movement system okutuukira ddala mu mwaka gwa 2005 mwe bakometezaawo ebibiina nga bayita mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act 2005 era ekibiina nga FDC lwe kizaalwa DP yaliwo UPC yaliwo naye nga babijjabuza bujja abo nabo balina NRMO, it was an organization that nefuuka NRM as a political party
n'ebinera ne bijja nga biba bwana ediske era wenjogerera kati mu ggwanga Uganda tuyina official registered political parties ezisuuka 20 to be specific ziyinza okuba ziri 25 naye ku ebyo 25 edi ojasanga nti ebitundu 10 no ebitundu nga 65 ku buli 100 ebibiina ebyo bya General Museveni yabikola. General Museveni musajja ali cunning nnyo. Ebibiina ebyo yabiteeka ate kati gwe genda kuona omuvubuka eyesimba kuwa presidenti Katumba yali Katumbani Katumba oye bamutegeranga Katumba oye Katumba oye yakunganya ddi emikono mu ggwanga lyonna. Katumba oye yajja resources zimufacilitating okutambula. General Museveni yaleeta Katumba oye mu kalulu kano oluvannyuma lw'okutaganjula ssemateeka agambe twajjaweko ku myaka nene tukkiriza n'omuvubuka w'emyaka 18 okwesimbawo yali asiga kifaananyi mu international community abalage ni kye twakoze kiwadde omwaganya n'omwana ow'emyaka 18 okwesimbawo yensonga lwaki aleeta Katumba oye mu kalulu kano. Ojjukira akalulu ka 2016 omugenzi Major General Biralani something yafagati nti Biralo oba yali akulira Farmers Party naye sigamba nti yali yeeteeseteese kujja ne General Museveni akulyetingawo embeera to give a semblance of democracy in Uganda. Nti mulaba abantu basobola okwesimbawo ne bannamagye basobola okujja ne beesimbawo. Babeti kamya bonna okujja omuvuganya yali asiga kifaananyi byonna ebyo kati Bananse Kalembe Beti kamya Nanse Kalembe aliwa bamanyi ani ono omukyala w'ebusoga eyo yaani oyo namulaba yenna nga kansa amumalawo bambi tewalianza namuyamba ssaawa zino naye nga baamukozesa okulaga nti mu Uganda tuyina n'abakyala abasobola okwesimbawo naye nga Nanse Kalembe gwoleese talina sse mu byobufuzi by'eggwanga Uganda musotuse talina mukululo twaliyagadde okulaba omukyala ow'embavu tugaye nga Miriam Matembe nti naye azze kwesimba kuwa president n'afuna omukisa ne bw'ogenda n'oleeta abakyala n'obakuŋŋaanya eyo mu byalo nabo n'obawa ssente bajje beesimbewo office ya president oba ogimazeemu ekitiibwa. So mwene embeera obadde oyogera ku Betty Kamya yali wa president general ayinza okuba in fact akyali kuba nti balondanga Uganda Federal Alliance n'essaawa zino ye inspector general of government tabaka liiso naye mukulembeze nti ali ku yali ajja kujjako mukulembeze ate yamuwa omulimu kakiri bwekiti bwana ediske ombuuza NUP mu embeera zino mugitunulidde mutya yadde okwaka baaka gulano tutambudde ng'eggwanga Uganda. General Museveni tayagalangako nkola ya bibiina bingi ayagala tambulire mu movement system ekya 1986 paka 2025 kubanga tewabeera wamucekinga yeekolera ebintu nga bwasanze naye olw'okuba opposition political parties eziyina embavu mu Uganda bwe zajja mu kazannyo kano zamu exposinga nnyo ne gavumenti ye yensonga lwaki nti General Museveni bw'ogenda kalulu ka 2021 ke kalulu akakyasinza okubaako obutemu ennyo abantu abasukka 10 baatirimbulwa ekitabangawo mu kalulu nga General Museveni yali mu ofiisi kitegeeza ki nti akazito General Museveni akamuteekebwako ekibiina kya National Unity Platform kamugjamu ensonyi kwe kusalawo okutirimbula abantu era okutirimbula abantu okusinga okujjukirwa ennyo kwe kwa 18-19 Novemba omwaka gwa 2020. Mr. Eddie ojjukira mu December wa 2020 campaign team ne security detail ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna yawambibwa e Kalangala tekibangawo mu byafaayo military police amagye SFC n'ebitongole ebikesi byonna byeyiwa e Kalangala ne bikwata campaign team ya His Excellency Kyagulanyi esoba mu bantu 10 olwo kirabyeko ekyo nga mu November wa 2020 bali bakatirimbula bannayuganda abasukka 7 mu kibuga Kampala wokka ng'ojeko ne bana bazibatirimburwa mu campaign 12 ez'enjawulo mu kiseera kye twalimu. So mwene embeera gye tulimu General Museveni twatugenda mu kaluka 2021 yateekawo embeera erwanyisa NUP era gye katwamalira mu kooti mu 2020 omusango tugwangulanga na mu August September nga bamutwaye wandiisizza dda twataddeyo empapula zaffe ku kaadi ya National Unity Platform naye nga tetumanyi feeti yaffe egenda kubeera etya kuba omusango gwali mu kooti nga General Museveni ne bakohotisi be bakola buli ekisoboka okulaba nti National Unity Platform is not registered as a genuine political party
kubanga yali amanyi kyekimutwala era ddala kyamutwala kubanga Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu ako okusinziira ku data gwe twasharinga okuva ku websites ez'enjawulo eza party anti era n'ebitundu byayitamu. Yes. So bwogata percentage nga bwe bagigatte that is Africa. Mwayitamu akatundutundu. Impunity bwetyo bwekola abantu tebaswala Mr. Eddie. Ojasanga olw'omukulembeze kyamujjukawe ndibanzizemu okusinkana. Ye mukulembeze akyasinza okubba akalulu mu nkola ey'ekisiru ennyo kubanga abantu balonda naye n'akulaga nti ye yawangudde akalulu ate n'ebitundu 1,300 ku buli 100. Olwolabyeko okubba okulingo. Ndowooza mwali mu point yemu 10 ne point ng'emu. Ne Kenya wabira bajuzi. Ebalo byagaana okuvaayo. So Mr. Eddie General Museveni bw'aba ayagala kunafuya ekibiina anoonya mitwe ebiri egidukanya ekibiina. President General ne Secretary General w'ekibiina. Era ojjukira DP yatandika ogisokoola 1986 Bapawulo Kabanga Ssemwogerere omugenzi ng'abafuula aba ministers be mu government ye nga Kabanga Ssemwogerere yali President General wa DP Mulamba. Tuyingira akalu ka 2016 General Museveni akwata party president wa UPC mutabani wa omugenzi Milton Obote Jima Akena amuleeta ne Secretary General era wabawo okulwanagana wakati wa Jima Akena ne ambassador Olalo Tunu ojukira bulungi nnyo ne bagenda ne mu kooti ye General Museveni abayitaga abantu bameka babiri bokka. Tugenda mu UFA Uganda Federal Alliance yajayo Mityana abadde President General namu obwa Minister e Kampala ndoza yasooka kubeera Minister wa Kampala wava mu Kampala namufula Minister wa Lands bwamujjaawo namuza ku level ya IGG ekikulaga nti General Museveni aba mu malirivu okusaanyawo ebibiina byaffe. Democratic Party kyali kitya Mr. Eddie akwata President General Norbert Mao n'akwata Secretary General Gerard Siranda era wabalabanga nga bali mu State House olina amutwala mu gundi East African Legislative Assembly Iyala kubanga naye tindagano bwe yali tugenda kuwaayo ekifo era nga Gerard Siranda kyalina ofuna ono n'amuwa okubeera ow'amateeka Minisita w'ebyamateeka kyannaku nnyo nti homecoming yabadde nayo eggulu ku lw'omukaaga ndowooza baamwaniriza bulungi nga bw'ogambye to NRM embaga yaweddeyo naye nga Mr. Eddie omutwalo omuzeeyi yagututte ono ye President General w'ekibiina kyetugamba nti kiri ku ludda oluvugumanya gavumenti ng'ekikwasa ennaku President General w'ekibiina ekivuganya gavumenti bwe tugenda mu Parliament atula ku mukono oguli opposite ne bamembers be balina otuula olaba katogo Museveni katuleetera President General Mulamba bamembers be bali mwenda ba DP batuula eri ye atula ku mukono gwa gavumenti okuwebuuka ng'okwo sikulaba nko mu Uganda. Now it is not new to us osinzira ku history wa Democratic Party kino kibalekawa ka National Unity Platform ng'ekibiina ekito eky'emyaka 3 ffe tukyenyumirizaamu era EDSK bakoze buli ekisoboka okunafuya ekibiina kino basibye abaana lwakambala bereeti eno bereeti eno ze twambala teziriiko insignia y'amagye yonna nga bwe bagamba nti byambalo byabwe niwe bali bankwata enabingoola yali superintendent of police ab'ennyota ajinzijako bereeti yange nti mpanikira ekikonde yagiyita na mmotoka ye ne mugamba eno si mmotoka yo eno mmotoka yaffe fe abagiteekamu amafuta fe abagigula nga bannayuganda nti lwaki mpanikira ekikonde ku mmotoka ye ne mugamba bwanyuka agenda naye ati anzijako enkofiira mugasebo bw'oba ogamba yiyo yambulako eyiyeeyo ya neve bbulu naawe oyambala eyanga tuba mugamba zammwe abaana bali Kitalya abaana bali Kigo abaana bali Luzira in fact ekomera lya NUP libakolera ba NUP ye Kitalya sebo ye Kitalya basibirayo ba NUP ono besije FDC bagizimbira Nagalama then waliwo ne Nalufenya kati bagigala I think became a safe house abagigala naye nze ngamba yafuuka safe house kati so Mr. Eddie kalibino yonna bye bakola kunafuya struggle eno because balabye nti amanyi NUP geerese mu byobufuzi by'eggwanga Uganda General Museveni ne mutabaniwe Muhoozi Kainerugaba under the MK movement twasobola gibiitinga. That's why banoonyezaayo ab'emitima eminafu ate Mr. Eddie ffenna emitima gyaffe tegyenkanankana of course nze nyinza okuba wendi ku level gye ndiko
nga sirina kingi nate nga nyina nga mpulira ndi mumativu n'ekitono naye n'osanga omubaka wa parliament nga buli mwezi abaginga miliyoni 40 ng'omusaala n'alawenseze naye ng'ate mwattu basobola okumwa miliyoni 2 n'akyuka omutima. Naye kati nze kankweyo n'ekyokubiri Nathan Nandala Mafabi siya Secretary General wa FDC yes. musajja mugagga yakulira Bugishu Cooperative Union omusajja eyakola mu World Bank mu biseera nga bamusasula emitwalo gya $20 mu 2021 bino gwe bw'obitunuulira abamu bayinza okubeeza is this all about money huba waliwo ekituufu nga bo kyebalaba nti kyekituufu nti why people insist balowooza nti bano abantu osanga bo kyebalaba kubanga bagamba omusajja mugagga tebajjaga nti bamuguze buwumbi nti bwe bwamutute kuba omusajja biliyoniya kiki ekyayinza okuba kyatengudde Nathan Nandala Mafabi okutuuka ovaamu ebigambo nga abyolekeza Ssemujju Nganda nti ate gwe twakuwa biliyoni okubisa ebbali kubanza n'olutalo nalutunuulidde lwabaddemu okwogera eby'omu kisenge bingi ng'ate ababyogera nga abeerumaaluma olw'ebyokulya ate bendowooza nti bakufu. Abaana Eddie, I trust Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda. Of course. Era nsula ne bannayuganda abalala bakugoberera ku Wikimedia. Bamumanyi. Ssemujju ye musajja atuviirayo ne bwino. Bw'oba ojjukira General Mugisha Gregory Muntu ng'ava mu FDC okutandika ekibiina kye ekya Alliance for National Transformation, ebigambo ebyayogerwanga mu kiseera ekyo ekigambo ekyayatiikirira ennyo kyali kigambo ekiyitibwa moles. Moles mu kukifunza mu lulimi olwangu nti FDC yali eri infiltrated ne bambega abagiriira munda. General Mugisha Muntu n'agamba nga gwomu gwe basongamu olulwe ne Nandala Mafabi yennyini by then ne Nabira bakirowoozaako Nabira nagayisa empala. General Mugisha Muntu n'agamba okay kamba viire mbalekere emirembe if you are saying we are moles. Ne tujja nga tulaba ebintu bino Joyce Bugwawo alwa si minister wa ICT na mukaddo naye nga twali tumuwa ekitiibwa Joyce Bugwawo Mr. Eddie akyalina ekitiibwa mu Kampala wali Rubaga yaliko minister Mengo naye decision gye yakola Joyce Bugwawo yamumalamu ensa yonna. So kakati mwene embeera Ssemujju Nganda bwa breaking that silence n'otula ne press conference retired Colonel Dr. Kizza Besigye yabadde nayo Katonga Road kyakulaga nti yategeera ebintu bino bwe yategeezezza naye olw'omu kaseera ako olw'okuuma pate n'okulanga bamemba abaziba pate tebabeera affected basirika akalulu kasooka kola eki kagwe. Ssemujju Nganda okusinziira ku ye agenza okuvaayo okwogera ebintu bino ng'alaba Nandala Mafabi ne President General Patrick Oboy Amuriat nti FDC bali mugipakira ka pick-up gitwala mu State House Entebbe wa General Museveni bali mu kwogerezeganya na mpelekeze buli kimu kikoze eki kiwedde. Bw'oba asoma psychology Mr. Eddie n'otula press conference yali najja nankumbi ey'Abamuriat ne ba Nandala Mafabi n'otunula consultative meeting eya Ssemujju eya Mwijukye Francis ne Elias Lukwago eyali ku Sharing Hall Ensambya n'otunuulira pressure eya Dr. Kizza Besigye eyabadde Katonga n'otunula ne pressure eya chairman wa FDC Waso Abirigwa ambassador eyatudde ebusaabala ku biiki ye. Olabira ddala tulina ekizibu kikwasa ennaku nti bannayuganda essaawa eno ebibiina by'obufuzi naddala ebiddukudu oluvuganya gavumenti batandise okubijjamu obwesige. Naye ate ekinsanyusa nti waliwo ebibiina nga National Unity Platform ebikoze buli ekisobola okulaba nga byekuumira ku mulamwa. So mwene embeera twagala okukakasa bannayuganda nti National Unity Platform is a genuine party. Nembeeramu emisoto egyo emitonotono kuba buli muntu alina ndowooza ye, buli muntu alina mutima gwe. Waliwo ebbaluwa eyafuluma n'eriikinga ng'epiininga Haji Bashir Kazibwe nti ya facilitatingwa NRM Secretariat mu kalulu ke wali. Zafuluma bbiri neya Ssegirinya. And we disowned all these things. Ne tugaana edda these are fake statements. Naye eyatusomolera ekyama kino
oba oliawo yalina kyatulengeza naye nga naffe bakama baffe tebanabakakasa bintu nga bino. Naye kyavayo ne kyeroka lwatu Bashiri Kazibe n'akulaga endowooza ye. Twali tuli awo ne tulaba omukulu ye Kagabo. Twa Kagabo. Then twagenza okulaba Jime Lwanga oba ye Wentenjeru. Kati abantu abasatu ba MP ba National Unity Platform ku Uganda, it is just a tip of an iceberg. Kubanga National Unity Platform mu parliament tusatuweza abaka 57 if not 58. So mwene embeera tetutunuulira individual actions ne tuzisiga ekifaananyi ekyekibiina kyonna nti National Unity Platform eneesigala ku mulamwa. We shouldn't look at that. Wabula tutunuulire what are the principles of the National Unity Platform. Tutunuulire National Unity Platform mission yaye nene ki. Watya abantu bano be baguze bagadde kikozesanga okuba provinga ne bayiye engeri yonna ne baddayo mu parliament. Munaddamu okakasa abantu nti baali babalonda lwa NUP because they can use even that criteria. Ne baga twaguze twa Kagabo bagenda lowooza agenda kugoroko yavudde mu NUP, leka tuyiye criteria yonna emuzaayo tuba proving nti amaanyi siga NUP kubanga Kagaba kyogera nnyo. Agamba nti eno weevu amaanyi gayo bantu baba bamanyi omubaka omuntu abyogera ayinza okubanga bamugamba gwe gendayo vaayo jangu eno tujja kuyiya twalabike ng'oyingira. Waliwo statement omukyala ayigigi mu kibiina kye ekya Uganda Federal Alliance gye yakozesanga mu kibiina kye ekya yalinga slogan eya UFA. Mwerabidde erinnya omusajja gwe yakwotinga. Omusajja oyo yagamba, there is nothing as powerful as an idea whose time has come. Kati idea revolution mwana edizike n'abatugobera ku Wikimedia njagala mukikirize nti idea ya revolution wano mu Uganda NUP agiplantinga mu 2017 okuva mu Arua. Era General Museveni ne bakohoti sibe abagezaako okutatana ebibiina by'obufuzi ne bakola batya. Spirit ya revolution yatandika okumera mu Uganda. Era bino byonna ne bibaawo ne bagula abatono b'ogamba ne bagezaako okuba nti babakomyawo mu kaluba wangule. Kiyinza okubeera ekizibu ennyo kubanga bannayuganda balabu ffe essaawa zino. Oba oliawo edda ebimu tebabiteekangako mulaka n'essaawa zino buli munnayuganda ayaanira enkyukakyuka. Era ndagula kino ssebo bwana Ediske nti nno abo ababaka abalidde mu opposition olukwe si NUP bokka abo abasatu boyogerako bangi FDC ba Joyce na Bossa Sebugwawo tebakyayina credibility mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Nobert Mao is now gone. Mukasa Frederick Imbide is now gone. Gerard Siranda yes ayinza no serving emyaka 5 mu Iyala. Era bwana agiservinga General Museveni being a cunning person asolo mukomya kwawo natamona kisanja kya kubiri. N'amaliriza nga political career ye naye eri messed up. So bannayuganda twagala okuba wesuubi nti General Museveni akola bino byonna atunafuye n'ekigendererwa kyoba oliawo ekyokutuza mu movement system of which according to the current trends of democracy that's not applicable. Sawa zino tasobola kikola kubanga n'okuddamu nkola y'ebibiina ebingi mu 2005 yateekebwako akazito aka international community. Naye akozesa amaanyi ga ssente. Mukozesa amaanyi ga ssente yaleese obwavu mu bannayuganda okusobola okugula emitima gyabwe. N'otatunula ba high ranked officials mu parties ne ba members bennyini abaana bano ba foot soldiers mulimu abasobola okugulibwa ekitu kimanyi. Kubanga abaana bano baavu balina ennyonta y'enkyukakyuka naye olw'obwavu obuli intentional nga tuli impoverished nga bannayuganda bakozesa omukisa ogwo okugula abantu baffe. Naye era abalina omutima ogukyayagala enkyukakyuka nina okukkiriza bagenda sigala ku mulamwa. Abatalina mutima ogwo bajja kubatwala naye ng'ekyennaku ate kye balina bagenda kuba beeziise. Toyina muwendo gwa ssente bwana Eddie goyinza kuteeka ku kyeyune Pafradito. Nkimanyi kyenyina nakugambye nze ndi mumativu n'akatono kenkola ki kubanga tekigasa Mr. Eddie okundeeta tugamba obukadde 5 nolowooza ompadde nnyo naye ng'ate credibility yange mu society egenda kugwawo. Ne bwe naagula emmotoka ng'eri tinted ngenda kuba siina mirembe kubanga ntya n'abantu okola ki okundaba.
nja kutya n'ogenda mu kanisa kubanga bwe naagenda mu kanisa buli omu ajja kunsongamu olunwe oyo ye yalya yatulyamu olukwe ng'abantu bwakwesiga. Mr. Eddie, bannayuganda okumanya banyiivu ne bakutegeera butegeezi nti okoze ensobi ng'eyo ng'obadde kumalamu ebbanga lyonna. People are ready to even poison their friends. Kati Eddie oyinza okuba gwe tuli muwagizi wa NUP naye ng'obadde oyina embala gy'ondabamu n'owulira nti nakoze ensobi ng'eyo naawe oyinza owulira obusungu mutima tewaliyagadde enveewo mu bulamu naye ng'ogamba ebbanga lyonna lwaki omuntu ono yatuwuddiisa. Kyekyo ekizibu kye tulina mu ggwanga Uganda. Ate bangi nnyo bagenda tuswaza ekyo nkiragula. MK movement eno egenda kozesa ssente ekozesa amaanyi g'emmundu bagenda nafuya abantu bangi nnyo. Naye ffe abatono oba abangi abanaasigala ku mulamwa era mbakuutira baganda bange temupowa temugwamu maanyi tewali kuzikiza. Bagenda tusiba bagenda tutta bagenda twavuwaza naye omulamwa nga we nakugambye nti nno ekiseera kya revolution kyatuuka dda. Bannayuganda beetaaga spark eri Dr. Kizza Besigye gye yayogeddeko ewa Hussein Kyanjo yegenda otutuusa ku kiruubirirwa kyaffe ekikulu. Bino General Museveni azabikola ng'ayagala kunafuya opposition such that naye baba bavudde mu buyinza famire ye ekontinuinge ne dynasty eno gye baagala okureetinga mu Uganda kubanga yenteekateeka yaabwe. Naye ate bannayuganda ekiseera kino nabo balaba ebintu bibi bwana Eddie. Saa zino bw'oŋŋamba tolina biliyoni 56 zitegeka kulonda kwa LC1 nga bannayuganda balaba nti biliyoni zibeera swindled every year. Obamatiza otya nti biliyoni 56 temuziina ng'ate gwe General Museveni osobola okukwata biliyoni essuka 20 n'ozwa mukodde buniwo lwaboogo nti akulaakulanye ebyaki ebya kofi ne mukwata obukadde bwali bumeka manya kuyigiriza baana kunywa kofi kakaawa weetaaga okozesa obukadde obusuka 5 half a billion plus nti oyigiriza abantu kunywa kakaawa avuuka b'eggulu newa. Really, that's the level of impunity bannayuganda gye batali redde kukkiriza. Anziza mwami kyeyo neyo kadde k'otufisiza bannange obeera busy olumu nti anokukuya nenga omusajja anangabye mutwalamu aleka emirimu gye naye nsanyuka bwe nkukubira n'oŋŋamba yes let's do this nsanyuka kubamba nkimanyi ndi mu interrupting programs zo nga tumaliriza kukimanyi bulijjo otubulya ku state of the district nga bweri nga gwe chairman aliwo atali mu office Mubende eyimiridde etya mwafunamu kekango ne musibamu oba ebintu bitambulira ddala era mungendera ddala maaso okukyusa bannamubende. Bwana Diske ne ba followers baffe ku EK Media naddala bannamubende n'abo bannayuganda abayanira enkyukakyuka bwe mba mbadde mutugobera ku mikutu gyaffe National Unity Platform Mubende Chapter under the stewardship of the NUP Kunga Command esinziira wano e Mubende. Omulimo gw'okutambuza enjiri y'enkyukakyuka gutambulira ddala bulungi okuviira ddala omwaka oguwedde mu mwezi gw'omunaana n'okutuusa kati tetujjangako kigere. Omwaka mulamba tutambula era ssebo tuyina n'aba NRM be tukonvatinze vidiyo ezimu wazirabako nga balangiridde bakyuse. Mulina be mwakyusa ne muleta? Tuyina. Genda wano mu South Division Banyombi John. Nyombi yafuuka wa NUP kati. Wa NUP ne vidiyo njagikuwaako ng'alangirira. Abalasigenda boogera kwa kyalina ekiseera kye balinze. Waliwo n'aba NRM bennyini Yesu bayinza okubeera abamu ba opportunists nga balina ekiseera kye balinze baddeyo nga bawezezza omuwendo bajje balumbe kaadi yaffe ya NUP kubanga baakirabye nti NRM mu Mubende tekyayinamu waazi yonna. Kanaba NRM abamu ogenda balanga bafunye kaadi ya NUP nkulayirira ekyo bwana Eddie ogenda laba n'abantu abamu ng'obadde omanyi bagenda kugira ku NRM olabe nga bagidde ku NUP. Naye ate kinyala okubalabula bw'oba waakulokoka lokoka kati kubanga mu kiseera kiri eky'oluvannyuma obudde buyinza okuyitako jatuuka eryatu lisimbudde ate kati naffe tukulaba obeera opportunist lwaki ojja 224 nga guggwako bw'oba ogambwa essaawa zino NUP gy'olabamu omulamwa wano e Mubende wano e Uganda. It is high time you declared your official stand. Si kujja mu kiseera ekisembayo otandika obuzaabuza bannayuganda kubanga ne bannayuganda bannamubende nabo si basiru bategeera balaba omuntu agidde ku mulamwa n'omuntu ayenonyeza ebyabwe. Sebbanga lyonna
tuze tutambula ne wasembayo okunkyaza kuzoba tugenda lubimbiri police ne deployinga yani batu summoninga nga basazaamu tulina okuddiramu okukola ate ng'ogenda nabingola era ne babakwatirayo batuyolerayo naye ate amagye gaffe naffe tulina amagye gaffe agatakwata mundu ag'omutima ago gakyali mamalirivu ne mbagamba katulumba nabingola tebaliko nti juzi batuyola mwasalawo so long as ekintu kye tukola tekimenya mateeka kati saawa zino bateekako n'obukwakulizo ne mu kuziika ssebo tebakyagala tuwogere ne mu kuziika nogenda mu kuziika bagala lwaki twambala t-shirt zaffe nati kati yeyo impunity eri mu ggwanga Uganda ekigambo ekyo sijja kivaako impunity kubanga otuuka level ng'oŋŋamba toddamu kwambala t-shirt eriko ambuleera ng'ogenda mu kuziika lwaki mwambala ovule myufu ne ŋŋamba omuntu alina choice y'olugoye lwe ddi olugoye lukyafuuka ekyokulwanyisa nga kiteekeddwa ottiisa aba NRM emikolo twali mu kuziika Lieutenant Sulaiman Kiza naye ng'ono taata wa munnaffe foot soldier muwala Pretty Nana naye condition ezaali wali aba NUP tebalina kwogera waliwo magye naye ffe ntugayingiramu naye ab'amagye nga bala program NUP egenda kwogera abakulu abaali bakulembeddemu okuziika Lieutenant Kiza ne bagamba ba family ne MC n'aba organizing committee nti ne mugezaako ne muwa aba NUP omuzindaalo ffe tugenda kukwata omulambo tugende tuguziike kubanga tulina emirambo emirala 5 mwene egy'okuziika bali bakakuba abaana ba UPDF e Somalia mu nkambi sanya n'atugamba ono yafiirira Central African Republic oba yafiira Congo oba yeekuba masasi naye ne batutegeeza yeekuba masasi Lieutenant Mulamba yejja mu bulamu tetwategeera nsonga ki bali mu ddwaniro bane balaba yeetulisaamu muntu nitugenda omuziike nga n'amabugo tulina mazito nnyo kubanga tuziikirako foot soldier waffe naye ssebo omuzindaalo baagutuma era ne babagamba mukikolera tulina emirambo 5 mwena egy'okuziika emirala balina kyanjawulo ki mu kuziika omulambo ogwo bo ng'abamagye nti bwe bataguziika enewe gugenda lemera ku nsi nati amagye ge galina oziika baofficers baagwo era balina emitendera gyabwe mitendera kino egiza obulamu tegiza bulamu naye kati ffe tetuli violent tuli era temwayogera tetwayogera just kye baakola ekyamaanyi kutuyimusa ne bagamba amabugo gammwe mugakwasa omwana ne bamutuweereza ffe tekyatumalamu maanyi that's why buli mukolo gw'okuziika kati y'opportunity gye tuyina omukolo gw'embaga omukolo gw'okwanjula kubanga bwe tunaaga tukubya olukuŋŋaana ku ofiisi yaffe lw'abantu 100 mu dakiika 5 poliisi eba emaze okudeployinga so tugenda kukozesa buli mukisa gwe tuyina tugenda kukozesa media houses nga zino era ndowooza omulimu ogwo edio kimanyi bulungi nnyo buli wiiki nga nze omuntu ina program nya ku radio 3 nsula n'ogatako radio ey'okuna naye omulamwa gwentambuliramu gwa kubunyisa njiri ya nkyukakyuka Monday Tuesday lwakutaano lwa mukaaga mbeera ku radio naye nga nkola n'emirimu gyange emirala era kyenkuutira abavubuka newankubadde tuli mu byabufuzi naye ebyobufuzi si mulimu ebyobufuzi tubizanye naye ng'ate tufissaawo akadde okukola emirimu gyaffe kubanga tunaabeera abaavu bajja tukozesanga nnyo ensobi ate nga ne bana abakulu abatufudupaddeko baagala nnyo okulaba nga tuli baavu yensonga lwaki they will intentionally impoverish us tubeere baavu kubanga bangi tunabeeramu n'akasente tugenda babeerera bazibu nnyo tweyanziza mwami Kyeyune Pafuladito nze no kankyogerere ku kamera omanyi biba ku likodi mutuufu nandyagadde otukulembereko nga Mubende tulabe ku nkolayo aliyo twamugezesa tajja tulimba bingi ye twamugezesezza kyawedde twalabye byatukoledde byebyo byetwagala ne katuwemu n'omulala kubanga si maka nti empeta baajambaza ye nandyagadde otukulembereko tulabe ku buweereza bwo kuba bw'oba oyogera ndabanga nnyo otunulira nnyo local government ate local government olumu yezimba government that's why bagita local government nti ye government ate feedinga government yonna so nze sala yange njikuweereza era sagala kibeere off on record nti in case bwe kiriba kyapeninze tulikajjayo sanga ndikalaga abantu nti nange nali nkwagaliza so atusaba mukama katonda sabanze mbasibulire wano n'obugambo bw'obusembayo fe tubasibulire wano tujja kudda kansubire ennaku zino kati tujja fisanga kadda akawerera ddala tujje tubeeko message tuyisaawo mpola mpola obugambo busembayo nsooka okwagaliza munywani wange Mbabazi Winnie ali ku kamera yakuzooma yayaweze emyaka 18
Mbabazi Wini mwana ali ku kamera ali kamera yawezeza nalabye yajaguza jjo emyaka gye 18 egy'obuto natumusabira yongere 18 mukulu mikazi myaka 2 Bwanika Ronald kiyangambye nade mubuuzi angamba 18 alimba Bwanika n'ekisembayo tuyita mu bulumi obungi bwana Eddie naye ate buli bulumi bw'oyitamu libeera ssomo of course ate buli essomo ly'ofuna mu bulamu lisobola okukyusa obulamu bwo so buli wofuna painful lesson tokyejjusanga wabula kisobola okuyambako ate okukyusa embeera zo nze kyene Kafradito tweyanzege Mbabazi Wini ku kamera balo kubanga obaddeko tumbasiibulidde wano tujja kuddamu Mungu ng'ayagadde.